Ng'ebulambale okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo olunaabaawo Ssabbiiti eno olwaleero Kkanisa ya Uganda ng'ekulembeddwamu Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu bafulumizza obubaka abakkiriza bye baneefumiitirizaako mu kujaguza amazuukira. Nga tujaguza emyaka Pasika ey'omwaka guno, njagala okubaleetera n'okubajjukiza essuubi lyaffe eritanyeenyezeka eriri mu kuzuukira kwa Yesu Kristo. Era guno gwe mutwe ogw'omwaka guno nti okuzuukira kwa Yesu Kristo ly'essuubi lyaffe eri abo abantu ba Katonda eri obulamu obutaggwaawo. Kino Pawulo yakyogerako ng'agamba nga Yesu entaana yamusibira ddala, okubuulira kwaffe kwandibadde kwa bwereere. Naye okuzuukira kwa Yesu kutuwa essuubi eddamu nti wadde yafa, naffe tugenda kufa, naye olw'okuba yazuukira naffe tugenda kuzuukira. Ssabalabirizi asabye abakkiriza mu nsi yonna okuyambako bannaabwe abatalina mu kaseera nga bajaguza amazuukira ga Mukama waffe. Era wano we nsabira bannange, Katonda atuyambe nga bannaffe bano abassaayo omwoyo gye bayita gender based violence, okulaba nga amaka gali bulungi, nga waliwo embeera ennungi eri abaana, eri abakyala, bannaffe abo aba household and community transformation abassaayo omwoyo. Tusaba tubawagire, tulabe nga abantu abali mu mbeera ng'eyo bassebwako omwoyo, n'abo abazze nga bavudde mawanga amalala. Bamaama beetaaga ebyokukozesa, emmere yeetaagisa, buli kimu kyetaagisa. N'olwekyo nsaba buli muntu asseeyo omwoyo ky'osobola okukola okuyamba abantu abali obubi. Mu ngeri y'emu Ssabalabirizi akubirizza abantu okugenda mu maaso n'okukuuma obutonde bw'ensi nga beewala okugenda mu maaso n'okumansamansa ebintu ebyo ebitavunda. Kyo okuzuukira kwa Yesu Kristo kutuleetera essuubi eritaggwaawo. Wano nno njagadde mu kuzuukira kwa Yesu Kristo ate twongere okussa omwoyo ku butonde, kubanga abantu beesuliddeyo gwa naggamba ku butonde: okutema emiti, okusuula obuveera, obutassaayo mwoyo ku butonde. N'olwekyo kino kye kiseera, era Church of Uganda omwezi ogwokusatu gwaweebwayo okujjukira obutonde, okusimba emiti, ate n'okusomesa abantu, okubajjukiza nti bannange obutonde kikulu nnyo. Tusobole okussaayo omwoyo, okukuuma ebibuga byaffe nga biyonjo, okulabika nti nno mu bubaka bwaffe bwe tubuulira abantu bategeezebwa obulungi bw'okukuuma eggwanga lyaffe nga emiti weegiri era nga eggwanga lyaffe ejjonjo. N'olwekyo ono era asabye gavumenti okussaawo enkola esobozesa abantu abatalina busobozi kufuna bujjanjabi nga bwe kyeyolekera mu mawanga amalala. Ayogedde nnyo ku kigambo ekikwatagana ku nguzi n'obulyake. Era waliwo abantu bangi abafuna omudidi gw'ensimbi ng'oluusi tegumanyiddwa na gye gugenda, ate ng'eriyo abantu abavaabira ne baleka abalala nga beeryankuta. Kale ekintu ekyo kibi nnyo, okuba nti oli avaabira n'alya ng'ate eriyo eyeerya enkuta nga tamalina kyakukola. N'olwo twongera okukubiriza buli kyonna ekisoboka kikolebwe okuyamba abakyala obutafa nga bazaala, okuteekawo embeera esobozesa abakyala. Omukazi teyandifudde ng'azaala, ate era n'abaana okufa nga bato. Ekintu ekyo si kirungi, kirwanyisibwe nga wateekebwawo amalwaliro okuyamba abakyala okuba ne baddukira, nga wateekebwawo engeri zonna eziyamba abakyala okufuna obujjanjabi, ate n'oluvannyuma nga bamaze okuzaala engeri gye balabirirwamu. Ate waliwo n'engeri endala tukisanze ng'abantu baffe bangi tebasobola kufuna ssente za bujjanjabi. Wano we nsabira gavumenti eteekewo insurance, kye bayita National Health Insurance, abantu basobole okuba nga basobola okufuna engeri gye bajjanjabibwamu ng'amawanga amalala gonna. Kubanga abantu abamu naffe tujja ne tukulembera services ez'okuziika
Katonda ayinza byonna ayagadde olw'ekisa kye okutwala ewaabwe Oluganda. Naye ng'ekyamazima bandibadde bakyasobola okubeerawo naye bafudde lwa butaba na bujjanjabi. Ng'eggwanga lyolekera akaseera k'ebyobufuzi, Ssabalabirizi asabye abantu bonna okukuuma emirembe mu kaseera nga ebyobufuzi bitandise. Naffe Katonda atuyambe nga bannayuganda tusobole okulaba nga tukola ebintu ebireeta emirembe mu ggwanga, okwewala ebyobufuzi ebyokunyolagana, ebyopolitics ebyobufuzi ebyekko, okubagana emiggo, obusambatuko. Ebintu ebyo tuteekeddwa okubirwanyisa bireme kubaawo, kubanga bigenda kutuleetera ebizibu ng'ebyo ebiri e Congo oba ebiri mu nsi endala. Newankubadde nga abantu baba ba bibiina bya njawulo naye basigale nga baagaana n'okusiŋŋaanamu ekitiibwa. Buli muntu wa mugaso era buli muntu yeetaaga munne. Steven Sakamati, Magala TV, agatalinda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.